Matthias Mpuuga nsamba katina atandise katemba yennyini waddala abatakkiriziganya naye Masaka alagidde poliisi etandike okubakwata era nga n'akafiiriddemu ye kansala omukyala owa Masaka City amaze okukwatibwa era ali mabega wa mitayimbwa n'abakulembeze ab'enjawulo e Masaka abadde batambuza enjiri ya Mpuuga okuba tino yalya enguzi ey'obukadde ebitaano. Kansala Nannungi mbadde mumanyi mukyala ali voko nnyonnyo era yasuubirwa okujjayo Matthias Mpuuga ennyendo mukungwe era enjiri agitambuza kinnawattaka ati nabadde ali mu kutambuza njiri eyakkunga ng'agenda atambula nnyumba ku nnyumba ngategeeza abantu poliisi nejja n'emuyoola bwezwi n'emutwala mu kaduukulu era kati ali mu kaduukulu bamukutte n'abasajja era bamutadde nabo mu kaduukulu aka kamu okumanya ejjogolire e Uganda wano mukyala jjukira embeera y'ekyala n'embeera y'ekyami babatadde mu kaduukulu kamu bwe kati kaluumu kamu bwe babasibidde bonna mbu ow'ekitiibwa omunene omubede takyayagala kwogerwako era amwogerwako ojja kukifiiringa mwalabi yasoose na Alex Waswa Mufumbiro alabye yakubye ejje nga yateeze mulongo wa kato kati n'agamba kanziruka ate Masaka mbeeko benkwata nina okulumya nuupu paka kugiwuliza bubi nenno gye binaggwera yajja okuwulira obubi kansoke okulage e Masaka ebiriyo kansala Nannungi bwe mulabe mu kaduukulu yoyo nga bwali mwe bamusibidde era katugambe ki ekimusibizza bamusanze wayye. Bino bya bufuzi era bijja kuggwa buli muntu ali mu kino akipanga okututuusa ku kino kooti y'abantu ejja mulamula ne bw'obaani kooti y'abantu okubamanya tubamanyi abantu abasinga tubamanyi era tetugenda boogera wano naye abantu ensi bamanyi ensonga eriki byabufuzi. This is all about politics. Bino byabufuzi baludde nga baploting olukwe lunonze baali balungamba dda abamu ku mikwano gyange nga bambuulira babaludde nga babipulani ng'ate ekitulumya emitima nti ate betulowooza tubadde nabo ku ludda olunyigirizibwa be bali mabega wa bino byonna naye ensi ejja balamula ate abantu tebagenda kukulembera abantu kifuba tebajja kwekukaatika ku bannamasaka kifuba. Bino bya bufuzi era bijja kuggwa buli muntu ali mu kino akipanga okututuusa ku kino kooti y'abantu ejja mulamula ne bw'obaani kooti y'abantu ejja kubamanya tubamanyi abantu abasinga tubamanyi era tetugenda boogera wano naye abantu ensi bamanyi ensonga eriki byabufuzi. This is all about politics. Bino byabufuzi baludde nga baploting olukwe lunonze baali balungamba dda abamu ku mikwano gyange nga bambuulira baludde nga babipulani ng'ate ekitulumya emitima nti ate betulowooza nti tubadde nabo ku ludda olunyigirizibwa be bali mabega wa bino byonna naye ensi ejja balamula ate abantu tebagenda kukulembera abantu kifuba tebajja kwekukaatika ku bannamasaka kifuba. Bino bya ndowooza muwulira ekiri e Masaka oyo ye Honorable Nannungi kansala mukyala e Masaka eyo
naye nga abantu bamulinamu essuubi ddene kuba akoledde ate wanuupu ebya activist foot soldier alida ku ground mu bantu abagamba nti kigenda okujja kwa Museveni kwekalakasa bane kwekalakasa wetufunira akadde konna tweyiwe ku makubo tuzumbe State House tumujjeyo yenjiri gyatambuza ye nate Mathias Mpuuga agamba mutuule waka mu bitulekere ffe tujja kuberwanira kubanga ffe banaddibanga era ffe banaddibanga batutendeka era ffe babiti waffe tubisobola Mpuuga kyagamba abantu mbote balwana babireke niyo nagamba abantu mwe muyina okulwana teshigasa kumpa kalune mulona muteka mu ntebe nga Museveni akyalimu alina kusooka kuvaamu president Kyagulanyi n'atuwa eddembe lyaffe kiye yenjiri gyatambuza ate abantu bamukkiririzaamu nnyira batambula naye buli wabeera oyinza ga Kyagulanyi yatambula buli watuuka ne bayiika ne bawube kati amaanyi ago Mpuuga gamukankanya empale bwetaswa teyebase bwati kati kokulagira poliisi nti mumukwate mumusibe abeereyokko ate mumuswaze mumusibe n'abasajja mumuteeke mu kaduukulu k'abasajja aswale nga talina we yeteewululiza aswaluke bamutwalise abadde yepankirapankiramu bamulabeera be bwali yenkola y'amasaayi asowa ekitiibwa bwati bwawatoye oda ze mbaswaza bakulembeze banne kubanga ne bamuswaziza tewali yaswaziza Mpuuga wabula ye yeeswaziza tewali yamutuma kulya ssente nti waliwo yazimutuma nti zeete mu kibiina tuzikozese ate yazireeta ate ekibiina nekimwefuya nti ate waleeseza kinga zikyamutuma yanegotiatinga munyago gwe ekibiina nekirabanga omunyago gwe yanegotiatinga tegugwane teguli mateeka nekimugamba zaayo omunyago nakkiriza okuguzayo n'okwetonda wayita bbiri ng'agamba sizzayo munyago wati sijja kwetonda n'ava ku nnono y'ekibiina oba olina goba bugobya embada n'ekibiina nekifuumuula embada kati awulira kimuluma kimuswazizza ensonga n'okutambula takyasobola era kati yeekwase nnyo ku Mmengo yagenzeeko azze Mmengo ne mu kyaki tasobola kugenda abantu wansi ku stage ya boda oba mu katale abamannaako gye batunda akatogo takyasobola kugendayo kuba amanyi ebinaddirira abantu tebamwagalayo ati yeesibe no Mmengo yinza okulaba n'enkyanga akomye Mmengo okugula mijoozi wajja kujja na bedi bwanika walaze ne Seggona kalekyayinza okujja na bedi bwanika jo yaze na Anita Amongi atonze okulaba enkyanga jenda aze ne Museveni kugula mijoozi oye medal Lubega Seggona akali amaggwa yakyuka bwati nete yakyuka bwati bwe yali yatutimba bbula nga tumanya ali naffe tuli naye tulwana lutalo kujjako Museveni so yalwana lutalo lubezaako Museveni abeggwanga tulabye n'eggwanga lyaffe tulabye n'ensi yaffe kuba omuntu alanekolaga obuyinza buti n'okukwata banne abasibe kubanga boogera amazima eri abantu okumulabisa sikyamuniino bino bya bufuzi era bijja kuggwa buli muntu ali mu kino akipanga okututuusa ku kino kooti y'abantu ejja mulamula ne bw'obaani kooti y'abantu ejja kubamanya tubamanyi abantu abasinga tubamanyi era tetugenda boogera wano naye abantu ensi bamanyi byabufuzi. This is all about politics. Bino byabufuzi baludde nga baplotinga olukwe lunonze baali balungamba dda abamu ku mikwano gyange nga bambuulira babaludde nga babipulaani ng'ate ekitulumya emitima nti ate be tulowooza nti tubadde nabo ku ludda olunyigirizibwa be bali mabega wa bino byonna naye ensi ejja balamula ate abantu tebagenda kukulembera abantu kifuba tebajja kwekaatika ku bannamasaka kifuba. Bino bya bufuzi era bijja kuggwa buli muntu ali mu kino akipanga okututuusa ku kino kooti y'abantu ejja mulamula ne bw'obaani kooti y'abantu okubamanya tubamanyi abantu abasinga tubamanyi era tetugenda boogera wano naye abantu ensi bamanyi byabufuzi.
this is all about politics. Bino bya bufuzi. Baludde nga baploting olukwe lunonze bali balungamba dda abamu ku mikwano gyange nga bambuulira. Babaludde nga babipulaninga ate ekitulumya emitima nti ate be tulowooza nti tubadde nabo ku ludda olunyigirizibwa be bali mabega wa bino byonna. Naye ensi ejja balamula ate abantu tebagenda kukulembera abantu kifuba, tebajja kwekatika ku bannamasaka kifuba. Abantu sibakulemberwa kifuba. Bannamasaka temugenda bekakatikako kifuba kuba mumweyita ab'ebitiibwa nti mwamalayo mwambala makanzu ensi yammwe aye ne poliisi yammwe mwagifuna eri mu 5 mu ngalo zammwe kyemugigamba kyekola. Mathias ali luno bannange omwana wattu tulaze obuyinza nno gwe Mathias alina obuyinza eno akuba wayiswa mufumbiro eno asiba nannungi zijje zindi batayi bange Mathias Mpuuga nsamba omukama yakuwa mukama yakuwa ekyamuwendo nnyo ekyo nno obuyinza bwolina bwe buwa ddala osiba okuba buli kimu kiriwo taata ng'oli wa mulembe nenno gye binakira katulinda n'afeesa bagamba bonyigiriza ennyindo omusaayi bwe ttiri ate bagamba ogubanga musajja munno otekanga mwezi n'akuzza. So bino byotandise bino ebyeggaali bino ebyokusibisa banno mugakanule munaalaba munampulirira embaga mu kidaala bwegwa nga Mathias Mpuuga nsamba kimulidde. Kale mbagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako Mukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu okubyegamba bwana bakiza ddala munnabukereka banayi mweraba.